Twagala okwebaza okubanga mukyali naffe kino ekyokubiri tukiranisanaga Wakabuka wa Buganda buwadde omukulembeze w'eggwanga Dr. Sieved Amagezi atandika okukwata abanene mu gavumenti wamu n'abo abakolera mu bitongole bya gavumenti abagambibwa okuba nti basangibwa nga beenyigidde mu bukenuzi obulabbayisaako n'obukulupya bw'ensimbi z'omusolo. Kino kiddidde olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga kutegeeza nti agenda atandika okutega obulipo abakukunavu mu gavumenti abatandise okubeera nga beenyigira mu muze guno gw'obuli bw'enguzi nga bagufudde ogumu ku mirimu emitongole. Obubaka bwa Buganda obwogera bino bubadde bukulebeddwa mu Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga mu lutuula lw'olukiiko olunaku olwaleero nga lubadde lwa mulundi gwa 27 nno nga lubadde wali mu Bulange Emmengo. Olunaku lw'eggulo ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement bwe kyabadde kijaguza amenula g'emyaka 34 nga kiri mu buyinza, omukulembeze w'eggwanga Dr. Museveni yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okutandika okuteekawo obutego obw'enjawulo okusobola okukwata abantu ag'ofudde omugano okulya enguzi mu ggwanga. Ensonga eno yeewaliriza obwakabaka wa Buganda nga bukulembeddwamu mukuumaddamula era nga munnamateeka Peter Mayiga okuvaayo okulangirira ng'obwakabaka bwe bugenda okugiwagira ng'ensonga y'obuli bw'enguzi mu ggwanga wamu n'obulyake y'emu ku biviiriddeko obwavu okweyongera mu ggwanga wamu ne mu Buganda. Mukuumaddamula wano waaweereddwa omukulembeze w'eggwanga Dr. Museveni amagezi ku nsonga eno ey'obulyake wamu n'obuli bw'enguzi okusooka okukwata abanene mu ggwanga ababwenyigiramu wamu n'abo abakolera mu bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti. Basenkulu b'ebitongole kasita okukwata kwabo nebasiba mu kkomera lwagate mu byombi ebabbye omupoliisi ajja kutya kuti kuba minisita naye ajja kutunya abamuli wansi lufuke lutegerere. Katikkiro amagezi gano agaweeredde mu lukiiko lwa Buganda olutudde ku mbuga enkulu e Bulange Emmengo nga luno lubadde lwa mulundi gwa 27. Olukiiko luno lukubiriziddwa Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga lwetabiddwamu abakiise ab'enjawulo mubadde n'abakiikirira obukiiko obw'enjawulo. Katikkiro eky'Abannayuganda abanyagibwa ensimbi mu lukwesikwesi nga bassaawo ebibiina eby'enjawulo takibuusizza maaso. Omu mbuga alabudde ku kibba ttaka ekikyase mu ggwanga era wano waaweeredde gavumenti amagezi okubaako kyekola ku nsonga ez'enjawulo eziviiriddeko emuvyo gino okweyongera. Omukyano gwebawa ekyalo omutuufu gwe basazaamu n'ekyomukaaga okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka baarabisi baani byomwayingira mu nsonga z'ettaka tamaze kuzirondoola ensonga ezo mukaaga zezivaako obuvuyo bw'ettaka tewali kirala ekivaako obuvuyo bw'ettaka si ttaka lya mayiro. Katikkiro era mu lukiiko lwe lumu wasabidde Abaganda okutwala ensonga y'obutonde bw'ensinga ekikulu nga basimba emiti ku mikolo egy'enjawulo. Abakiise ab'enjawulo mu lukiiko luno bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga enkulu eza Katikkiro ezoogeddwa mu lukiiko luno ng'ensinga obukulu y'ey'obuli bw'enguzi. Mu lukiiko luno omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Haji Twaha Kawaasi Kigongo mwayanjulidde Obuganda obwakabaka bwe butuuse mu nnamutayika w'obwakabaka bwa Buganda okuva ddala mu mwaka gwa 2018 okutuusa mu mwaka oguwedde 2019 ng'ensonga y'ebyaffe nayo tebuusiddwa maaso. Kalo Nakibule yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu.